Part of them. Part of the class, not all. Gaudi Nganze akulira ebyensoma wano ku St. Martin Secondary School Naggalama. Sanyu tuli basanyufu nnyo Mukama akitukoledde nate era abaana baffe bakoze bulungi nnyo. Abaana bonna bayitidde mu result 1. Tulinayo mwana yenna eyayitidde mu result 2. Twatuza abaana 57 era bonna ne bayita bulungi nnyo nnyini ddala. Tuli basanyufu nnyo era nga neebaza abasomesa baffe. Abasomesa baakola omulimu gwa ttendo nnyo okulaba nga abayizi bonna bayita ebigezo bino ebyakamalirizo. Era mbeebaza nnyo nnyini ddala olw'ekyo, olw'omulimu ogw'ettendo gwe baakola mu baana baffe. Era ne neebaza n'abatwala essomero lino, director, head teacher omukyala Akumu Esther naye mwebaliza ddala, n'omwami Ssemwogerere David. Bakoze kinene nnyo okulaba nga ebyetaagisa bibeerawo mu budde era byebimu ku bituyambye tutuuka ku buwanguzi. Mpozi era n'ekirala kye njagala okwogerako ni curriculum eno etadde abayizi bonna abayizi baffe ku mutendera ogw'okusobola okulowooza, okwerowooleza ne basobola okuba nga they can easily apply knowledge applicability. Ng'omwana omuyizi asobola okwerowooleza era n'addamu ekibuuzo ekyo nga akirelatinga ku scenario oba embeera yonna ebeera emuweereddwa mu kibuuzo. Kibayambye nno okusobola okwetegeerera era ne twebaza gavumenti training gye yatuwa nti kiina kyatwongerako era nga tusaba tiwabaayo akakisa konna okutwongera omukisa ogwo twongere okumanya naddala ku nsonga za projects. Bwewaayo akakisa ako gavumenti eyongere okuteekamu okuvujjirira emisomo egyo egy'enjawulo, twongere okumanya n'abasomesa okwongera okuguka, oba oli awo kinaayongera okwongera ku nsoma y'abaana naffe ba stakeholders okwongeramu amaanyi. Naye nga tebadde mbi era tugisanyukidde nnyo kuba eyina eddaala eddala weetutadde era kyemmanyi omwaka guno ate tuyinza n'okusukkawo ku kino kye tukoze ku guno omwaka. Abazadde bye bazze basanga bangi nno tebannaba kubanga tuzze tubayita enfunda eziwera mu nkiiko z'essomero ze tubadde nga nazo, nga bwe bajja bwe tubayita tugezaako okubannyonnyola ebintu bino. Era olwayo tetunnafuna nnyo bangi batabitegeera engeri gye tuzze nga tubayita era ne twongera okubannyonnyola okuleka abatono era batannabitegeera. Naye ensuubya gye tuneeyongera okwongerezeganya nabo bangi era bajja kugenda mu maaso n'okutegeera nnyo curriculum eno n'engeri makisi ezo gye zigradingwamu ABC D. Kubanga bw'olaba kitegeeza omwana ali exceptional, omwana buli kimu yabitegeera bulungi era n'abiteeka mu nkola. Then bwe tunuulira B, omwana ono ali outstanding, ekiraga nti omuyizi ono yabitegeera era n'abiteeka mu nkola. Naye si nnyo ng'ate oli owa A. Then ne C n'abajja ne D, omwana bwe tutunya C nti aba yabitegeera naye ate era byonna
teyabitegeera ebimu tabitadde mu nkola nga bwe byetaagibwa. Then tutunuulira D nti omuyizi oyo ali ku basic ebiseera ebisinga ne E. Omuyizi oyo aba yeetaaga okuddamu okwongera okwetegereza obulungi, aba takoze bulungi nnyo ng'owa A.